Abakulembeze b'Obuyisiraamu ku Uganda Muslim Supreme Council biraliikirivu oluvannyuma lwa kkooti enkulu okuyisa ekiragiro ekibalagira okusasula obuwumbi 18 ekibabanjibwa Justus kyabahwa. Jjukira nti endagaano gye twakola naye obuvunaanyizibwa obw'okuggyako abayasenza bwali bulina kukolebwa babiri, ffe naye. Naye akati omusango gwatuwawaabira agutuwawaabira ng'atuvunaana ffe mbife naye okulemwa okukola kye twakkaanyaako. Mwami Kyabahwa yateeka omusango mu High Court Commercial Division nga 13 mwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2023. Bannamateeka baffe baateekayo okusaba kwabwe mu kkooti okuyitibwa leave or permission to appear okusobola okutuwolereza mu nsonga eno. Era olunaku lwateekebwawo okuwulira okusaba okwo lwali nga 17 omwezi ogw'omusanvu 2023. Wabula ate kkooti yawa ensala yaayo ng'egoba okusaba kwaffe era neeragira Uganda Muslim Supreme Council okusasula mwami Kyabahwa obuwumbi 18 n'obukadde 9. Endagaano yaffe yalimu okutunda ng'ebbeeyi yali obuwumbi 3 n'obukadde 584. Naye ekkooti yetulagira kusasula 18 obuwumbi n'obukadde 9. Tulowooza nti ekyo si kya bwenkanya. Kino kidiridde Justus erinnya lyono bannaye. Kino kidiridde Justus Kyabahwa okubaluupa mu kkooti ng'ayagala bamuyirire ssente zino oluvannyuma lw'okumulemesa ettaka ly'e Sembabule eriwezaako square miles 2. Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council abulidde bannamawulire nti ng'ennaku z'omwezi 13 June 2020 kkooti yalagira bamuliiyo n'ensimbi zino obuwumbi 18 oluvannyuma lw'okumulemesa ettaka lino ery'e Sembabule, so ng'ate agamba nti yali amaze okubasasula obuwumbi 3. Engeri y'omusango guno gye gudduseemu, omusango gwawabwa mu mwezi ogw'omukaaga, kati twogera ku warrant ya kutwala byabugagga. So nga ate ffe abali mu musango gwe gumu bwe twasaba proceedings entambuza y'omusango tusobole okuwaayo okuwoza kwaffe, kyatwala ennaku 24 okufuna proceedings eza emika 3 gyokka. Kale ebintu ebimu bitwewuunyisa engeri gye bitambulamu, naye tulina obukakafu nti ekkooti ejja kukola ekituufu, ekole ekyamazima n'obwenkanya. Bwe twogerera nga High Court yasazeewo okuwa mwami Kyabahwa execution ey'okukwata n'okutunda ebyobugagga by'Obusiraamu nga muno mulimu n'emizikiti. Naye Uganda Muslim Supreme Council ng'eyita mu bannamateeka baayo yakoze appeal mu Court of Appeal, era nga tusuubira okuwulira appeal eyo oba okujulira kwaffe. Kaakano abakulembeze beewuunya nti ensimbi ezaali obuwumbi 3 zifuuka zitya obuwumbi 18. Ebimu ku kkooti byeragidde okutundibwa muli omuzikiti gwa Old Kampala oba guyita ogwa Gaddafi, omuzikiti gwa William Street, obugagga ebirala bingi eby'Obuyisiraamu obwa Uganda Muslim Supreme Council. Okugenda
munnamateeka wa Uganda Muslim Supreme Council Ali Aluma agamba basazeewo okwekubira enduulu naddala mu kkooti ejulirwamu balabe ng'omusango guno guddibwamu. Naffe ne tuteekawo appeal eyaffe nga Uganda Muslim Supreme Council. Nsonga file zonna tutaddeyo tulinda olunaku lw'okuwuliriza appeal yaffe. Tosobola kuvaayo mu level eno eya High Court n'ogamba nti batakinge batunde properties zaki. Kati enkya appeal bwevaayo ate neesazibwa oba neesalawo eya High Court, kiki ekigenda kubeera nga bumaze okutunda onaakola ki? So nze kyendaba tekyali kya bwenkanya okubeera nti waliwo appeal ate wano ne mukkiriza abantu bakole ki, batunde properties za busiraamu. Basiraamu kyokka tukitegeddeko nti waliwo akakondi k'abasiraamu akali emabega w'enteekateeka zino nga baagala okusaanyaawo Uganda Muslim Supreme Council.